Ofono Opondo ayongedde otukakasa ekibiina kya NRM nga bwe kyavunda edda era atubulidde obulwadde obukirimu naddala Gen. Museveni enneeyisa gye yeeyisaamu mu kuliyirira abo ababeera bagudde mu kamyufu. Ate nga munnange Nalukoola naye ku nsonga ze zimu akakasizza nga ekibiina kino kya NRM bwe kikwasaganya okulonda mu ngeri ey'obulabe ennyo. Ngeri kyeyo Saidi yali si birungi yadde n'akamu munnange okufa. Abaana baafudde mu kabenje ka bbaasi babadde bagenze ku tripu, abazadde si basanyufu yadde n'akamu. Ate nga munnange waliwo n'omulambo gw'omukyalo gwasangiddwa mu mugga nga bagupakidde mu kotiya. Mulambo gwani era munnange byabaddewa byonna. Poliisi erabudde ku mpaka za Kyani era eriko munnange byegaanye abantu oba abawagizi okubeera nga bagenda nabyo. Kale munnange bwentyo bwe ngenda okubeera nga nkutambuza nga bw'obiwulidde awo waggulu, era nga sijja kulema kukulamusaako gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo nange gyendi eno enkuyege zikyankubira enduulu. Tewerabira Timo Property Consultants Limited, bano balina ettaka ate nga basobola okugulako ettaka ery'ekyapa. Balina construction company basobola okugobera ku nsonga z'ekyapa n'ebirala byonna. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi, noonya Hillside View Apartments ku kyaki awo ejjani eri munnange buli kimu gye kiri. Otwala tulwotwo twokka ate nga n'ebirala byonna bye wali badde weetaaga eby'omulembe wifi weeri security weeri transport okunona wooli naddala baba ku airport n'okumpimpi awo waweereere wekasita obookinga nabo. Kale ye Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jjanyi. Ate nga Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina buli kyewali badde weetaaga mu by'amasannyalaze oba eby'amazzi, ate ne ttiimu esobola okuyambako okubeera nga ebinstallinga beba Maintenance Palace. Okay, munnange tutandikirewa? Tutandikire mu NRM, tutandikirewa? Tuza tusooke na mawulire mabi agalimu okufa munnange, okufa emiti emito okubeera nga munnange ate gifa mu kaseera akatono bwe kati ng'obulamu ku nsi bwe bamazeeko butono nnyo tebasobodde kumanya mbeera bwetambula. Baasi bwetyo munnange yeerindigudde ennume y'ekigo baasi. Kale munnange eno tragic incident bwetyo yabaddewo ku lunaku lwa Sunday ku makya, era nga abaana munnange babiri bwe batyo tebaalutonze. Bano abaana babadde basomero eriyitibwa Star Junior School e Makindye. Kino nno munnange kiri ku trips ezifuuse trip naye ndowooza nga tunayogera ku trip kasooke tumanye ddala kiki ekyabaddewo. Kale munnange bino byabadde ku luguudo lw'Emityana okulinaana Zigoti Town Council. Baasi eno yabadde yeetisse abaana era bwetyo munnange ne yeerindiggula n'erandika okubeera nga yeevulungula. Kakati abaana bano kigambibwa okuba nti munnange babadde bava ku gye babadde bagenze okubeera nga balambula, era nga baasi eno yabadde ya kampani eya HMK eri ku nnamba UAP 829U. Bwetyo munnange yavudde ku luguudo, omugoba yamulemeredde era bwetyo ne yeevulungula okukakana nga abaana bafunye ebisago, abamu ne bamenyeka era babiri bwe batyo ne bafa. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti wali ku Zigoti Town Council okulinaana awo bino byabadde, era nga poliisi n'abo ababaddewo bagamba nti omugoba yaluzinze control. Just yaluzinze control, era nga kino kiva ku overspeeding, wutisa abaana b'abendi naye gwovuga ndiima. Kale munnange bwe batyo baddusiddwa mu ddwaliro ery'Emityana, Mityana General Hospital, era bwe batyo ne bafuna emergency medical attention. Abaana
abamenyese oba abafunye ebisago eby'amaanyi n'ebitono tetunakubira nga tubategeera omuwendo gwabwe naye nga poliisi bwetyo munnange ekyayongera okubeera nga ate etutegeeza ebisingawo ku nsonga eyo naye bwe twogera ku nsonga ya trip wano trip zaafuuka trip ate munnange baziseera ogenda okubuuza abaana mwagenzeewa kumpi wali kuba kati oyinza okwesanga nga bambasasula mitwalo wakati w'emitwalo 9 ne 15 amasomero kati we gatambulira mitwalo 9 ku 15 naye babatwala wali bwe batyawo ne bagenda ne bawugawugayo okunoonyereza kwe nakakola emabegaka waliwo essomero erimu erininaanyi wano bagenda ku trip basaba emitwalo 9 naye akaana akamu kwobwo obwagenda kakwano kange wano mu mikwesese kajja ne kannyumiza ne kaŋŋamba nti tetulina ne byetwafunye bitwala byoba biri awo baatututte ebida tuli eyo tuli byakwekwasa bwekwasa n'emmere gye batufumbidde naye eri awo yaggete naye akaana kagezigezi kaŋŋamba naye nze kasanawulidde nga HM ayogera n'omuntu ng'alabika ng'amubanja ng'amugamba leero kiggwa gwe tofaayo leero ogenda kufuna ssente ekitegeeza nti HM bamubanja kyokka ate ekyomukisa omulungi nga HM mumanyi era nga njogeraziganyako naye era nga kituufu alabika ali mu mabanja kubanga atera nnyo okunyumiza ebizibu by'essomero lye kakati ndowooza ng'ategeseyo trip awo akuŋŋaanyeyo kasente asobole okusasula abamubanja kati abaana ne babatwala ne bababuzaabuza bwe batyo babatwala okuwugaawuga bwe batyo naye ng'ate abazadde babagamba simanyi aba P7 bagenda kuba bakwasaganya okusoma balina bye bagenda okusomayo n'ebirala kati trip zino munnange zifuuse trip naye ng'ate ministry ey'ebyenjigiriza nzijukira okuba nti yagaana trip ezo erina ebintu bingi nnyo bye yagaana naye munnange ekizibu ekiriwo nti ate abali mu gavumenti bennyini ate era be bannannyini masomero aga private nabo balina amasomero gabe kakati ate bwe banaabigaana bwe bajust bisigala mu kwogera bwogezi oba oliawo na buwandiike naye implementation tebaawo wakati bwetunuulira bannannyini masomero bamuyingo kati for example ebyakagwawo wali seeta high bingi nnyo naye ng'olaba nti n'okunoonyereza kwalema olw'okuba nti omunene yenna nnyini essomero ate nga ne gwamyuka kati nga Janet Museveni naye kigambibwa okuba nti amasomero agalina gawerera ddala naye nga trip zifuuse trip ng'ate abaana tebalina nnyo kibafunayo kiri awo kati obubenje ng'egye unit munnange bubeera bugwa wano e Uganda ebintu ebimu bali badde babyesonyiwa waliwo n'abaana abamu juzi poliisi be yakwata nga babatwalira ku loole abaana b'essomero nga bali ku loole babatwala kulambula kale kugamba mu mbeera y'obulagajjavu efaanaganako bwetyo nti amasomero gano galagajjalidde olw'okuba gafudde nnyo ku kukola ssente jjukira nti wano mu Africa baatutegeeza nti ebyenjigiriza Uganda bya bbeeyi nnyo n'okusinga ewalala yonna ebyenjigiriza wano e Uganda bya bbeeyi nnyo mu Africa yonna kabe kasinge mu nsi yonna Uganda yeemu kweza ensi ezisinga kati okuweerera omwana e Uganda muganda wange sente mpitirivu nnyo kakali munnange era mawulire amalala nga tunaba kubeera nga ate twolekera amawulire gaffe amalala ku NRM n'ewalala nti waliwo omulambo gw'omukyalo gwazuuliddwa mu mugga bw'oba olina omuntu wo gw'otakyalaba oyinza okugamba nti byabadde kannungu naye ate oyinza okwesanga omulambo ate baagujja wala nnyo ne baguvuga ne bagutwala eyo kakati munnange mu mbeera ey'entiisa omulambo guno tekundaba kubeera nga gutegeerekeka naye baagusibye bwe bati ne baguteeka mu kotiya mu mugga gw'e Kannungu ne bagusuula omwo kati okusinziira munnange ku ebyo ebyabaddewo kigambibwa okuba nti obwana bwe bwaguzudde omulambo guno ssaawa zaabadde nga 9 ez'olweggulo naku z'omwezi 22 munnange nti obuvubuka obuto obwana si buvubuka naye bu boys buno bwabadde bugenze kuvuba ku mugga guno kuvuba byennyanja kati ne buguzuula era bwe butedde butemyako ku bantu ab'obuyinza bwe batyo ne bakitegeera bwe batyo kakati awo defense ow'ekyalo defense secretary David Kasijere yasobodde okubeera nga munnange alipootinga ku poliisi era bwe batyo munnange poliisi ng'emaze okubeera nga egukwata ne gutwala wali ku health center for e Kannungu okukola ku postmortem kati babadde bagusibye nga bw'onoosibwa omuntu n'omufunyaafunya bw'oti n'omuteeka
musiba n'emiguwa. Kati kigambibwa okuba nti omulambo guno babadde bakagusuulawo nga gukyali mupya nga baleka bali bagusuddewo kiro ekyo ekyakeeseza olunaku olwo ennaku z'omwezi nga 2 kubanga basanze tegunnaba kubaako kwegamba oba kuvunda oba kuzimba oba kukola ki. Kati abantu munnange abalina abantu baabwe nga tebabalaba naddala nti oli mukyala temukyamulaba, kirungi nnyo okubeera nga ate bwe mutyo mugezaako okubeera nga mugenda okukebera okulaba oba ye muntu wammwe. Jjukira nti wano mu bya bbomu omukyala baatugamba gwe baabalula gwe baakuba amasasi kigambibwa okuba nti baamuwamba eyo Kenya, era munnange n'abeeyo nga bamunoonya ndowooza kyababuukako kuba nti ate babagamba nti ate victim wa zibbomu eno Uganda y'omu ku suicide bombers, naye nga bagamba nti yalina abaana 2 era baamuwamba buwambi okumujja ewaabwe saidi ze Kenya. Kakati munnange agamawulire ga nnaku nnyo bwe tugendako ku mpaka za CHAN wano e Uganda emipiira egimu gijja kubeera wano egi Tanzania gyo baatandise eddeeri abalina okuzannyirayo. Kati wano e Uganda muganda wange Namboole poliisi emaze okubeera nga eyisa byetayagala bantu kubeera nga bagenda nabyo, eyogera ku bintu bingi naye ng'oggyeko ebirala byesimanyi nti babeera nabyo kubanga ganti babeera ne fireworks, babeera ne canisters, babeera ne flares, babeera ne gas containers ne flammable materials ebirala. Naye vuvuzera gye tumanyi obulungi ennyo abantu gye bafuuwa munnange baziweze, bagamba nti ziba ziwogana nnyo mbu ekiseera ekya emergency kati nga waliwo communication mbu poliisi eba tewulira biki bigenda mu maaso, vuvuzera ziba zivuuma. Kale bwe bati munnange nti ziba zibatawaanya, kati bwezo munnange bazigaanye. Vuvuzera ogenda kulaba mpaka za CHAN e Namboole munnange bw'otyo togezaako kugenda na vuvuzera kubanga guyinza okubeera omusango gwennyini. Kale bwatyo munnange twolekere ebyobufuzi, ndowooza twolekere ebyobufuzi, era kuguno omulundi tuli mu kibiina kya NRM era nga omuntu waabwe former spokesperson Ofono Opondo yatubuulira atugambye nti ekibiina kino it's rotting on the inside, kibiina kiri kuvunda munda, kiri kuvunda. Omukwano gwange omu ye oluganda lwe luzibu ng'ekibiina kiri kuvunda. Kale kino ekibiina munaye kiri mu kuvunda munda era nga Ofono Opondo agamba nti Museveni yasinga okujinya ba NRM election losers, nti bano abathreateninga okubeera nga balwaninga nga ba independent. Kakati kino bakikozesa nga akakodyo nti oluba okubeera nti mu primaries bakusinze oba bakubye babakoze batya ng'oleka okuleka abo ababadde bebabba nga bali mu misango, kati bano bo bakakasa nti batumezze. Kati nga twakajabo ajja kujja agambe nti agenda kwesimbawo nga independent. Kati Museveni kyakola Ofono Opondo agamba nti Museveni awo ng'abayita mbu ali mu kubaguulirira balimu kubanga beesimbawo. Kakati munnange entaano disorganization y'amaanyi, enguzi, okulonda okwakaggwa, obubbi okwa NRM mu kulonda kwabwe kubadde munnange kwa bubbi nnyo era nga emisango mingi nnyo ne mu districts ezimu bagenda kuba baddamu okulonda. Kati gye Museveni munnange nti ne mu kibiina kye mwennyini akozesa akasente. Ekisooka waliwo ba candidates abamu nga state yebawagira era nga waliwo abalina okubeera nga baluuzinga. Kati nga bw'olaba mu nsonga ya Ssekikubo ne Afande Rashandi. Kakati munnange bino byonna Ofono Opondo alabula Museveni amugamba ng'oggyeko okubba okw'amaanyi ennyo, malpractice mu kulonda okwakaggwa, naye ekibiina kino kirina ebizibu munda kubanga essaawa eno nti n'ekibiina ekya opposition ekikyasinze obunafu kiri mu kusekerera NRM, n'ekibiina ekikyasembayo obunafu, n'ekibiina ki ekyo kikyasembayo obunafu wano kibiina ki yandiba DP yandiba ki kuba tetujjaga nti biri bipya ebyakajja nti bye binafu.
kakati munange Ofono Opondo agamba nti party system eno eyokuhandulinga ba complainants nti okwemulugunya naddala mu tribunal eri ba losers agamba nti approach gye bakozesa muganda wange ate eyongerera ddala kusajjula buli nsonga yonna mu kifo ky'okubeera nti nno bakwasaganya abo abamenya amateeka n'okuteekawo effujjo ate ekibiina kirimo kubakkakkanya bukkakkanya balinga babeegayirira obwegayirizi nga babasuubiza political favors tyate mufaayo bajja kuwa obwa RDC tofaayo tujja kufuna we tukuteeka kakati Ofono Opondo agamba nti nno kino kirabika kireeseewo ebizibu bingi nnyo ba ministers ne ba senior officials nti be babeera bamezze batandika okutiisatiisa era ne bateeka pressure ku Museveni nga baagala ebifo nti kale waakiri ojja kunteeka eno oba si kyekyo ngenda kujja nga independent kakati Opondo agamba alabula nti singa NRM teyeekiriininga up munda internal mess zaayo nti munnange eyinza okuba nga ate eyongera okugenda mu trash kakati agamba nti nno ekibiina kirina okufa naddala ku corruption okufa kwabo ba corrupt officials abakola ku byokulonda kisobole okuzzaawo ekitiibwa kyakyo naddala mu kulonda kwakyo kwonga NRM niwatabawo kikyuka Ofono Opondo agamba NRM ekisooka ekitiibwa kyagenda dda obuwagizi nabwo tebukyaliwo mu kibiina ne wabweru Ofono Opondo bwatutegeezezza naye nga munnange okusinziira ku kulonda okwabaddeyo balina enkola gye babadde bakolamu ate Nalukoola yasobodde okubeera nga atunnyonnyola obulabe buli mu nkola eyo era nga nsuubira okuba nti kino oba oluusi bakikola kagenderere kakati mu bitundu kati nga bonoogamba nti oba lw'emiyaga bayinza okuteekawo okulondaga kwa mugongo kiba kitegeeza nti waliwo abantu abamu abatasobola kubeera nga ate bavaayo mu lwatu nti asimbe mugongo gw'oli ng'ate oli alowooza nti abadde ajasimba mugongo gwe nti amulabe nga abamu ne batajja abalala ne babeera nga bajja kusimba ewantu olw'okuba nti batya bajja kusimba ku muntu gwe batayagala kati Nalukoola agamba nti enkola eno ey'okusimba mugongo nkadde nnyo era nga yabulabe nnyo kubanga enkola eno ate era still si nkola ya demokrasiya kubanga omuntu munnange kimuleetera okubeera ng'olumu asobola okubeera manipulated basobola omukozesa kyataalikoze mwalidde sente y'omusajja mwalidde embizi y'omusajja kakati ate olwo mwanywedde omwenge gwe kati ate olwo muleme kusimba mugongo gwe tikati enkola eno munnange erabika si nnungi yadde n'akamu teraga transparency ne internal democracy byonna muganda wange ebirinnyirira kubanga abantu bandiyagadde okusuula akalulu mu kyama ne watabaawo kwegamba muntu amanya naye kati ku guno omulundi munnange tewali kwekwasa tewali kulimba balina okulaba kubajjukira nti kati abantu abamu ba ku bitundu bye bimu twalaba wano juuzi abasirikale nga bazina nga balangirira Russian kiba kitegeeza nti abantu ng'abo era basobola okutuusaako obulabe kubanga babaako abantu be bawagira okanja kulaba nga bakunoonya ewaka bakututte mutabani wo takomyewo kuba bamulabye mu layini ey'omuntu omulala kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano katusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume